Pastor Asha. Yes sebo. Tukwaniriza sebo. Neyanza sebo. Tugenda kwogera ku kigambo sex. Akaboozi ak'ekikulu. Ak'ekikulu. Akaboozi ak'ekikulu. Amen. Ekintu ekyo kyeki kati nga ggwe omusumba. Well, Adam n'amanya kawa. Bible bwegamba. So the reality of sex is knowing. And that sex is a gift to the married ones. Kirabo. Soko okomaawo. Nga n'abatali bafumbo. Beja vaana. Kati awava emitawaana obuzibu obusinga obungi eri a young generation transiting into their retirement or their aging. Wali akabate kubanga waliwo abantu abatalina kuyingira mu kirabo ekyo kiweebwa. There must be those legal grounds, spiritual and physical. Bwe kibanga omuntu ayingidde mu kabooza ak'abakulu ekigambo bakulu, if I explain it from my own way, is bakulu kubanga Katonda abawadde a go ahead, not necessarily bakulu mu myaka, because you can be 18 and you get married. You can be 17 and get married. Waluna 14 kusinda ku culture. From Asia. Thank you very much. People can marry from 13. Exactly. So it's not about necessarily the age per se. Naye walina obukulu obwo nga Katonda ali mu picture, abazadde bali mu picture. Basically nga the legal nga bakusindikiza bakuwerekereza mu kintu ekituufu. The parents are saying yes, the community is saying yes, and your friends, and most strongly God is saying yes. Era ekigamba akaboozi ekyo kyava ku radio Simba. Omukulu kyagera mu sisi bwe yabanga asoma amawulire ng'ayagala okutegeeza ekyo baga nti akaboozi nani bakata akakyagera mwe muva ne radio namba akaboozi ku 2. So how can it be dangerous to the younger generation? Kubanga abantu abatuwuliriza kati from 16 oba 12 abantu beegadanga before even marriage. Era balaba tekisobokera ddala abantu kwekuuma kutuuka kuwasa nti batebeegadanzi. Ebizibu by'ogenda ofuna mu bulamu wallahi billahi mulinnya ly'omunene biri muntu oyo gwewegasse naye. They are going okwegatta kuzaala ebirungi bingi. Bayibuli egambye mu 18 Proverbs nti omusajja bw'azuula omukyalo w'okuwasa ekimu ku bintu byagenda okufuna kwe kuganja kuwenya kusinga sente. Kubanga okwegatta ke ababiri bafuuka omuntu omu nga emu ku kigambo eky'Oluyudaaya ekijjawo, we become one flesh, two become one flesh. God joins two people and they become one flesh. That oneness there is evidence in sex. Kati waliwo abantu nga beedeetinga naye nga mu lugendo awo baalemererwa ne beegadanga. Tuyinza kubayamba tutya? Kubanga otukizudde nti mu marriage yaabwe ne mu their age oba their evenings bajja funa obuzibu. How are we going to nteekateeka ki gy'olina? Tulina enteekateeka ku paramera nga 26 guno omwaka December nga tuyita abantu mwenna abalina emitawaana egy'enjawulo. You are strongly struggling with masturbation. Ogezaako okutata kubanga Dr. T ensonga ezo zivaamu ebizibu bingi mu kaseera ako oba ne mu kaseera akajja. Oyinza okuba you have any sexual problem, oyinza okuba already oli mu bufumbo nga you are struggling as an individual. You can even struggle financially kubanga zino ensonga ez'akaboozi ak'ekikulu kakikulu ba Mukama Katonda yamanya abakulu yababawadde license. You will definitely get a problem. So we are planning a very great time for you, a deliverance. Tekiri nnyo ku kiki okkiriza munda mu mutima gwo kubanga ffe abakuyita tulina kye tukkiriza nti Katonda waffe asobola okuwa omukisa, asobola okukuyamba okujja mu nsobi gye wakola. So ennaku z'omwezi nga 26 the package is all about the sexual zone omuli emize. Perfect. Marriage, problems with relationships. Olinako boyfriend bakukwana ne bakusuula lwaki gwe bakubasuula basijja bonna bakudduka. Definitely there is a problem. Nothing is by coincidence. Everything is because it is. Panamera esangibwawa bw'oba otuse ku Simba gwe wali okola ku Simba ebukoto
bwotwa kusimba n'obuuza paramera bajja gikulagirira weeri. Just slope down on your left ngova kubo over odda bukoto, it will be your left. Over side za bukoto, it will be Tinda Jacoba on your left. So you just branch off there and you slope again, you turn on your right, then just take that route. But around there also okujibuza songa December tanatuka 26 waliwo omuntu yali akadde okwogerako naawe okumanya information show egenda kubeera wa chicha mugenda okukola ku lunaku olwo sente zigenda kubeera mmeka n'okwongera omutangaza mu gwani na ngeri ki essimu yo esimu eri 075729582 ku WhatsApp responding nyo ku WhatsApp okusinga ku calls sometimes naye also reaching out and information will be given to you ate nza tujja kuba wako ne banafawala between nabo mu nteekateeka. The issue is twagala obulamu bwo Katonda abuzikanga fenge gwanga aina obuyite bulamu bwaffe era obuyite bwaffe obwo tebusobola kugenda mu maaso ng'ate tumaze okweyonoona naye bwe tuba tugudde omuntu bwagwa asobola okusituka mu sekondi asatu nsaba otuweesaala sekondi asatu abantu abastrugglinga sexually romantically relationship wale n'ebirala. Okay, bw'oba ogwamu eyo category it is not strange. Who always do that. Let's take this 30 seconds. Father, in the name of Jesus Christ, you are a God of Israel and you are a God of Uganda. We thank you for our young people. We thank you for the generation that is rising now, Lord. We thank you for another glory as this generation picks on from the passing by generation. And I ask of you in Jesus' name, in Yeshua's name, may you find healing, stretching your hand over that brother, that sister who is struggling in any way sexually. I command you in the name of Jesus to come forth into right standing in Jesus' name. Amen and amen.